Mpuuga abadde akolera gavumenti. Abadde akolera opposition. Democratic Front. Nedda ssebo. Kati nga nze onsanga nga bayita aba opposition nga nsanga Mpuuga nga nyimira waali. Ndi weewe. Nakalabye. Wakalabye? Nakalabye. Kati kakazanyiro omuwuliriza atanaba kukawulira okalaba. Yabyogedde awo. Mukolera natatuwayo wadde omubaka omu. Wulira. Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu. Namayanja yabawutudde Kakota. Naye nga yabakubye babalonzi be babakubye. Be bataba wadde kalulu. Namayanja yabakubye. Yagenza agamba abalonzi. Ye yakunga. Wabambi omuvubuka aludde nga Mpuuga amuyisa bubi. Aludde nga Mpuuga amuyisa bubi. Era yabadde alwana ne wa movement n'Empuuga. Mpuuga ne wa movement. Nze mba kuba Mpuuga n'alidduseko mu Uganda emyaka 10. Abantu ne banneerabira. Gw'okimanyi ne ku kyaki wasabira Munyendo Mukungu. Era Sebina yamuwangulawo Kamalo Bukamazi. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku Saazi ow'Eggomba member Parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. New Isma Lubega ekibibi gwendi naye wano ayambadde ekisaati kya kichekiti ndoze no mpya mbadde sikulaba nga mungu ojambadde mpya oba obadde wagigula dda Ebaddeyo. Kulika ye magere Navuddeyo. Naye lwakuba abasirikale bampisizza bubi. Naye nakakasiza nti toli New Isma oli mutiitiizi. Owaye. Nabadde olussujja. Nerinda kungenda kuddayo second phase. Nenga kulika ye magere. Navuddeyo. Essebo. Lwakuba emmere yannumye. Tooke nno lyabadde ddene lyammenye. Lyabadde ddene. Ate emmotoka n'adde njiresse wala nga mmanyi bwe banandaba ku bigere banaakwatibwa ekisa ne bana abasirikale balina ettima. Emmotoka n'adde njiresse wala. Byannumye. Walabye ate wawonye butakukubamu. Baali bayinza okuncapamu. Sajja bakambwe. Bitambula bitya? Bwe bityo. Pozimu. Mwe tuli mpola. Owaye wenjogerera essaawa zino mwami Mpuuga bamuze mu biwundu. Ndabyeka wana bakise kudda mu biwundu. Butogerera essaawa zino Ronald Kasekende ngono abadde avuganya nnyo. Abadde avuganya nnyo ku bwa mmeeya bwa Nyendo Mukungwe mu Masaka, mu kibuga Masaka. Yawangudde akalulu kano akobwa mmeeya Emukungwe awo. Era ngono munakibiina kya NUP Ronald Kasekende alangiriddwa ku buwanguzi bwa mmeeya wa division ya Nyendo Mukungwe oluvannyuma lw'okufuna obululu 977 nawangula Justin Nakiyingi owa NRM eyafunye obululu 773. Ndowooza abaana tebasinzire okugamba nti nno nti ameze mwami Mpuuga kwe kuba nti nno Gayon yavaayo Kasekende gye buvuddeko emabega eyo ngalaga nti mwami Mpuuga amulwanyisa nnyo okulaba nga ava mu kalulu ka Nyendo Mukungwe na bikibiina bino kubanga bano abakulu baadde bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga NUP bongera okusimba emirandira ddala side eyo. Era yavaayo kolumu n'akola ne vidiyo ng'agamba nti waliwo enteekateeka egenda mu maaso ey'okutuusaako emisango naddala ye Kasekende nti waliwo enteekateeka y'okumusaako emisango okumusiba nga bwalaba emisango gye bataka kuba Edi Mutwe. Kati ng'agamba nti naye abantu bano ne bano nga bwe yayogera agamba nti abakulu be bali bagala omumuteekayo. Era neyokubira endulu n'agamba nti bwe mulaba nga nkwatiddwa omumanya omuntu ansibye si mulala
n'ayogera so kati yawangudde Nyindo Mukungwe meeya yawangulidde wamu n'owenaalemu nga bwe nkunyonyodde yawangudde owenaalemu n'abasigadde bonna nga babadde mu lwokaano ekisooka nsooka okuyozaayoza kaseekende nti yogayoga nenjozaayoza n'abantu b'e Mukungwe mbaddamu anko ate nze abantu b'e Mukungwe nabagaana okujja okunziika wabagaana nze banziika ndi mulamu banaaza ndi mulamu bansaalira ndi mulamu buli kimu kyonna baakikola nze kasaba mpeera gyaviira Sebina akalulu ate munyongedde kunzika mulundi gwakubiri kwabe Masaka bambi temujjanga kunzika kati munzise gwakubiri wabambi omuvubuka aludde nga mpuuga amuyisa bubi aludde nga mpuuga amuyisa bubi era yabadde alwana n'owa movement n'empuuga mpuuga ne wa movement wa Democratic Front sebo mpuuga wa movement alina ekibiina kye bayita Democratic Front sebo mpuuga movement twawulamu NRM oba movement ku Democratic Front DF njawulo zero n'empuuga wa movement kati abadde alwana ne movement oli gino ne movement duplicate ne byonna nti tuyambiddwa abamezi ekigwo tuvudola nti social media ziwandiise nnyo nti mpuuga ze mu biwundu ne bano ensi yakoowa mpuuga gwe natiira nti ensi yakoowa mpuuga nze mba kuba mpuuga n'alidduseko mu Uganda emyaka 10 abantu ne banneerabira gwokimanyi ne ku kyaki wasabira mu Nyindo Mukungwe era Sebina yamuwangulawo Kamalo Bukamazi ne ku kyaki ye wasabira ku Lwesana ne wasula kati abo abantu bwe baba bakooyi ate bannayuganda bwe bamala ekintu baba bakimaze kati nze kyobalaba nsiba nebaza ab'e Masaka Nyindo Mukungwe nti banye sina kimbabanja ate nyongera okwebaza ab'e Masaka abampeeredde meeya Namayanja akalulu naye yavayo nagamba mbu nti abameggayo omu omukyala era yakikoze oyo mukyala Florence Namayanja kyakoze Masaka yakubye bali nga akubaki yagamba mbu abakuba kakota era yabakubye kakota Namayanja yabawutudde kakota naye nga yabakubye babalunzi be babakubye be bataba wadde kalulu Namayanja yabakubye yagenza agamba abalonzi yeyakunga n'agamba abalonzi era Namayanja w'amaanyi nnyo era Namayanja ye gavana w'e Masaka n'ebitibwa ebirala bikyajja olina ku ssimu yo ogimpeeko sigirina togirina bani alina ku namba ya Florence Namayanja meeya agimpeerezeeko oyagala kumwebaza kumuyozaayoza agirina agimpeerezeeko ne bwe neeba mu comment njagala ku namba ya mukyala Florence Namayanja gavana w'e Masaka Kirimanyi w'e Masaka olidde atumegedde buli kimu n'abamezi olidde naye nga abantu b'e Masaka beebale nnyo beebalire eddala kye baatukoledde tebajjanga okwo kati mpuuga anyige mabawaage biwundu bye waliwo eyaŋŋambye awo of course byogerwa naye nga bwomanyi social media nga bagamba nti mwami Mpuuga ayinza okufuna obwa minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni
okiwagira Honorable Mpuuga singa gavumenti ya Museveni ebe mwadde oba minisita omuwagira okubukkiriza oba president oba minisita Mwami Mpuuga omuwagira okutwala oba minisita mu gavumenti ya Mwami Museveni simuwagira neera bagenda bagenda butwala bino ebyogero bikakasa sebo nze nkugambye omuntu bw'amala okubijja bwakyo n'abijja bwakyo Mwami Museveni atwala nnyo ebikonywa atwala nnyo abadibye atwala nnyo abaweddeko kati omuntu bw'amala okubijja bwakyo omuntu alina ekibiina ekiramba Democratic Front ogamba otya nti aweddeko alina ekibiina ekiwedde n'agamba nze ani omwaka guno New Isima Lubega wirinda oluyi lwange ngenda ddukuba ngonvunaana ki tosobola kuŋŋamba muntu yasimbiyewo abantu 88 n'abasasulira 88 n'abasasulira each and everything n'abawa ne kashi enkalu n'abulwayo wadde omulema kati goyita omuntu nti alina ekibiina n'abulwayo wadde omulema yego omuntu nti alina ekibiina era bulijjo Mwami Museveni atwala bikonywe atwala bidibye atwala bintuntu oba minisita bwagenda bufuna nkikubuulira no ku pulogulaamu yange oba minisita agenda bufuna agenda bufuna osuubira baminisita ayinza kufuna baminisita bwaki ekyo sijja kuteebereza kale ne bwaba wakubufuna agwanidde okubutwala oba nedda anti kati agwanidde obutwala bikozi abakoledde Mpuuga abadde akolera gavumenti abadde akolera opposition Democratic Front nedda ssebo kati nga nze onsanga nga bayita aba opposition nga nsanga Mpuuga nga nyimira waali ndi weewe gondabamu oluweewe nga bayita aba opposition nti aba opposition nga nze nsanga nti aba opposition muli wa musembereeko nga nze nsanga Mpuuga waali nga ngenda era bwe nsanga tenti nti ya opposition nga mulimu Mpuuga mulimu Munyagwa mulimu Abedi mulimu Bamabiki abo bonna ba political failures sigibeeramu by the way Munyagwa yavuddeyo n'agamba nga yeemulugunya n'agamba nti yanyigidde nnyo Mwami Museveni ku lw'okubakozesa ku lw'okumukolera yagambye nti Mwami Museveni tumukolera kankazannye wano kati Mwami Museveni ne tumukolera n'atutuwayo yadde akafubuye kati kankukuuzanyire wano oyinza okuba tanaba kukawulira wakalabye kati kakazanyire omuwuliriza atanaba kukawulira okukalaba yabyogedde awo wulira Museveni tumukolera n'atatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisi Jeno Bigirwa yali badde ajja Ssaabawandiisi oyo singa amanyi bye bakoze Jeno Bigirwa singa bamanyi kye bakoze candidate of Wabale County Museveni tumukolera n'atatuwayo wadde omubaka omu kuba tulisi Jeno Bigirwa yali badde ajja Ssaabawandiisi oyo singa amanyi bye bakoze Jeno Bigirwa singa bamanyi kati ffe bulijjo tubadde tugamba abantu Munyagwa yansanga mu byabufuzi okusekera ddala omuntu ayinza okwebuuza Mwami Museveni tumukolera n'atatuwayo omubaka n'omu baamukoledde ki anti okumukolera Mwami Museveni era ninako pulogulaamu emu gye mbadde nkunze abantu ne mbaga sigenda kuddayo okuwagira muntu kujja mu byabufuzi nga Mwami Museveni akyali ku gavumenti tolaba nti nakunze Sebina nakunze abantu bonna bonna abanuupu nze sigenda kuddayo kwetaba mu kulonda ebimu ebitusibiyeko gavumenti eno Mwami Museveni ajja n'agula abantu ate naddala aba opposition nabaga mujje munyambe munneesimbeko nkakasa abazungu nti mukyanneesimbako emirembe gikyaliwo era abazungu nga bakubalidde omuntu asinga okuba n'emirembe mu nsi babala Mwami Museveni
kati bino ebyokulonda bya Uganda nga byakufana kuwona byakutta bantu byakusiba bantu byakulabisa Mwami Museveni tumuyambeko asigale nga ayagalwa abazungu sigenda kubiddamu bibeeramu. Kati Munyagwa kye yagambye Munyagwa baamuleeta ng'azze kuyamba ku Mwami Museveni. Munyagwa yagambirawo tuba tukyalinawo ng'abaka ba palamenti banakwesembeza. Munyagwa naga ngenda kukola ekibiina kijja essaawa yonna. Muba mukyalyawo n'ayogera omanyi Munyagwa alabika alina nnyo olugambo mu buto. Alabika yaloopanga ne nnyina ewa taatawe buli kadde. Muba mukyalyawo Munyagwa n'agamba ngenda kujja kuba pulezidenti. Ne Munyagwa atasaana na chairman wa Luzzi. Yali omubaka wa palamenti gugamba nti tasaana kubeera mubaka wa Luzzi. Omuntu yali mu palamenti nangali yazaali mmotoka. Angali yazaali mmotoka. Angali akakokola. Zaali mmotoka. Ford Container. Bendi Ford. Angali akakokola. Nazo zaaliwo nga matabuta. Ford Container. Bireilandi. Bireilandi obimanyi? Mbimanyi bino ebyali byetikka ebintu. Byetikka emigugu. Kyanyumirangako kimu. Kyajjanga ne kitokota nga tebabizikiza. Nga tebabizikiza naye nga kiyinza okutokota ne kitokota. Koko. Nawayita wesa koko. Nga kisindogoma. Nga kisindogoma. Naye byali mmotoka ne kati si mmotoka. Kati waliwo Subaru. Waliwo emmotoka naawe Olozi Rumiyoni. Very good. Kati ne Munyagwa yaliko mubaka wa palamenti ne takyasobola na kulembera wadde Luzzi. Kyova olaba nti kyatuuse n'omusimatuka. Ng'abanja mukama we yamuleese mu kintu. Mwami Museveni tumukolera bwe tuti n'agaana otuwayo wadde ekifo. Okumukolera Mwami Museveni bamunyagwa okujja okwesimbawo. Mwami Museveni yali abasimbyewo. Yali abasimbyewo. Kugamba mu kwogera kwalinga kyabadde ategeeza. Kubanga omuntu asobola okwebuuza nti yabadde abakoledde ki. Mu bantu bonna abali mu leeso omuntu eyali ogwo yali Bobi Wine. Ne bano bonna Mugisha Muntu Mwami Museveni yamusimbawo. Mugisha Muntu azeyisimba bwebyo. Nkugambye Mugisha Muntu olabyeko kulaleze. Abadde atera kukola ddo ndowooza eringa ddo. Yasinga n'abantu abatonotono. Laleza Mugisha Muntu zibadde zikabya n'amaziga. Abadde addira abasirikale abamukuuma n'abaleeta mu maaso ate ne batandika omuwuliriza. Ng'oli okigendereddeko. Abasirikale abapoliisi abakuuma Mugisha Muntu ate abadde abaleeta mu maaso ate ne batandika okumuwuliriza. Oye Baba Ismail atya? Ne batandika omuwuliriza. Omuntu yenna mu babadde mulale abadde yekka nga abadde ow'ekitiibwa Bobi Wine. Ne bano bonna Mwami Museveni yabadde abaleese. Babadde bateeketeeke. Babadde bateeketeeke. Babadde ku mirimu. Babadde ku mission. Kyovula ono kyamusimatuse. Ate tekyamusimatuse kati awo Munyagwa abanja. Era jjazimuwaye. Bagenda okola nga tebaba basasudde. Munyagwa mugezi nnyo kati awo abanja. Abanja. Holidde abanja. Nefe ujju tuba nze Munyagwa ewaabwe mmanyiiyo. Ne taata wa mmanyi. Ne basisters be bammanyi. N'ewaka bammanyi. Wa Munyagwa musajja mukiga. Mukiga. Bino ebya Sserunga. Munyagwa ageetumidde ne musajja mukiga. Kubanze okumanya Munyagwa. Ba Luganda ne mukyaba Izaaka. Ate nze nali wa mukwano ne mukyaba Izaaka. Nga mukyaba Izaaka ali akayiga emmotoka nga tasobola lugendo luwanvu. Munyagwa nga atugulira mu mmotoka ya mukyaba Izaaka amafuta. Tugende tulebe taata we. Tumutwalire obujjanjabi. Era ewaka mmanyiiwo. Mu kisenge ky'aba Munyagwa nkimanyi. Buli kimu kyonna nkimanyi. Holidde.
buli kimu kyonna kyonna nkimanyi. Naye kati Munyagwa waabanja ali mu kubanja. Bannange kino nga kitabuse. So mu bufunze bonna bonna abali beesimbyewo 8 ng'ojjeko Mwami Museveni ne Kyagulanyi bano basigadde Mwami Museveni yabateekawo. Exactly. Babadde baana be, babadde bakozi be, Bamoro. Very good, Bamoro. Era nze Nakyaye Mugisha muntu. Mukyayira bwereere. Moro awedde emirimu. Naye Mugisha muntu aze yeesimbawo enfunda ez'enjawulo. Nga gwosemba kati akima ki mu kalulu. Nga gwosemba n'otuuka n'okukola ekitaliiyo. N'oddira nga tolina na bakuwuliriza. N'oteeka abasirikale abakuuma mu maaso bakuwulirize nga bw'ogamba ebintu. Abo abasajja beewummuzeeko bakule. Kati Mugisha muntu senga aliyo okulonda ne kujja asaana famire ye musibire ewaka emusibeko enjegere. Gwe n'olowooza Mugisha muntu mu by'okukola byonna olina kwesimbawo. Taata wo oba yalinako ku ssomero. Taata wo yalinako ku primary gwe zimba secondary. N'omusajja omukulu nga n'ekitawo yakuweera yalinako ku ssomero primary school. Gwe noddamu ebyo by'okubuzaabuza bannayuganda. Abo abasajja babi nnyo ba Mugisha muntu. Babi nga bw'owulira obubi. Bamunyagwa babi kati bo batandise kubanja mu lujjudde. Batandise kubanja mu lujjudde. Abanjiza mu lujjudde mu lugezigezi. Akalira akawulira kati. So embeera bwetyo bweri kati yesawa y'okubanja. Era bangi bakyabanja. Gwe nojja banya mu Uganda muli ebintu. Noddira omuntu ayasembye nti ate yagenze mu kkooti kuwaabira. Eyasembye yagenze mu kkooti kuwaabira nti ate babba obululu ate gwe ayasembye. Oba balowooza abantu bakyategeera. Kasiba nti y'omu ku baasembye nti ate yagenze mu kkooti kuwaaba. Ne mumulowooza mufuze bano tebakyategeerako ddala n'omulundi n'ogwo. Abantu mwabafuula biweewe. Mwabafuula bikoki ya Biwenga. Yali koki wa Seno. Mwabafuula Biwenga. Noddira omuntu ayasembye. Namba Lujega ataddukidde mu kkooti kuwaaba. Kati Kasiba nti yagenze kuwaabira ki? Ne mulowooza abantu tebakyategeera. Mulowooza abantu bafuuka biweewe, bizoliga, bimpenempene, bikekenke, binjirinjiri. Ekinjirinjiri kye kitya? Ekinjirinjiri kibaawo kintu si kintu. Kintu si kintu. Kwega mujjidde bannayuganda mwabafuula bimpenempene. Gwayasembye ate nzijukidde mu kkooti babbye obululu bwange. Ate nalaba awo waliwo abaana abawandika nga omukulu avuddeyo okwesimbawo. Ye Robert Kasiba nti kati mbu yaleetebwa okwagala okugezaako okubuzaabuza ne Robert Kyagulanyi. Bwe kyali yeddiiru yokka. Yeddiiru yokka eyamulesa mu kalulu. Kakati ate yagenze mu kkooti. Ate ayasembye. Ayafunye ebiziro bye. Bo balowooza abantu tebakyategeera. Abantu tebakyalina magezi. Kati oyo kyamuleesa Robert Kyagulanyi ne Robert Kasiba nti abantu bawuguke. Bakendeeze ku bululu bwa Kyagulanyi. Ate munne bakusobera. Nze Patrick Mujuuka yali ayagala kuntwalako mu mizannyo. Ne mugaba Patrick nkwagala nnyo. Yali agakutula mu Free Talent ku Mati Valley.
tonzanyisa ng'omulalu ku stage. Wano bakuzanyisa ng'omulalu omuzanyo ne guggwa ng'osigadde mu bikolwa bya kiralu nga n'ebigoye bya kiralu kati bye bakoze kasibante. Bamuzanyisiza ng'omulalu. Kati omuzanyo gwawedde dda naye akyali mu bikolwa bya kiralu n'ebigoye bya kiralu. Gwayasembye ogenda okye mu kkooti nti owaabire bakubbye obululu. Gwayasembye. Kati bakyamuzanyisa ng'omulalu ku stage. Tokiraba kati nga nze nkola bwekyo era nagamba nga Patrick Mujuuka nzanyisa byonna ne tonzanyisa ng'omulalu ku stage. Ekyo wakigaana. Nzanyisa byonna ne tonzanyisa ng'omulalu ku stage. N'obigaana. Nembigaana. Nga weeraliikidde olabye abaaleeya. Owaayi gavumenti yatabuse. Ate nze gwe nafunyeeko ekyekango. Tomwe nabadde Magere. Magere era bantawaanyizza nnyo. N'okukakkana ne mbayitako. Lwakuba baŋŋanya okuyingiza emmere. Nadde nfunye erisseggwanga. Ne bano esente zampeddeko. Wabaawo alaba vidiyo eno. Mbadde njagala kuddayo n'enkoko 3. Genda weewole. Wabaawo omuyambi annyambe nange sente zampe. Gw'omanyi amatooke ge nagula nange saageeguzaaguza. Nagula amatooke 5 n'enkoko naguze 5. Ate enkoko naguze za 7 kitundu. Ziseggwanga. Seggwanga wagirabiri na wadde yabadde nzito. Ntwalira fasiredi ng'omutwalira obukoko bunyoko yalimawa. Enkoko bweddangula za 7 kitundu. Era wabaawo omuzira kisaba nanga nnyamba ampeereze sente nzireyo nja kuddayo. Naye nga embeera bwetu bweri yesembye ate yakiraiminga obuwanguzi yagaa nti baamubbye. Era ng'ewanakwedde newanakwedde okuba nti omusango kooti egugobye muwala wo ono omusajja yaani oyo omusajja we Kayunga Kalangwa muwala we yakwata kyakusatu naye muwala we ate yagenda mu kooti naye nga kiraiminga galabaddemu babala obululu ate nga yakwata kyakusatu ate ng'omukyala yakwata ekyokubiri naani oyo omukyala Nantaba yakwata ekyokubiri nga ate yeetakolaki mune kiri mu Uganda ne kooti egugobye. Kyekirungi kya kooti abantu bajooga bujoozi. Oyinaaga nti kankujooge kati wakirabyeko n'emukono. Waliwo ekisajja bakyagisemakula kyabeeranga mu Wembule kyatawaanya nnyo abantu mu Wembule. Kyakutte nga kikwata Lukooya ne Lukooya nkusaasidde gw'okuze Lukooya olinako ebizibu. Lukooya Lukooya Mukoome. Lukooya yatawaanya nnyo Obwakabaka. Yaliko yatawaanya nnyo Obwakabaka nga abugoba ku bizinga. Yatawaanya nnyo Obwakabaka bwa Buganda. Ajjudde ebizibu gw'okuze gw'okaddi kanaye bakyakuzanyisa ng'omulalu. Kati ne bajja Lukooya yasembye. Wulidde ne batwala obuwanguzi bwa Muyanga Ssennyonga kifuba ddembe. Muyanja Ssennyonga ne batwala obuwanguzi bwe kifuba ddembe. Kati bano abasajja bavudde ne mu byokulwepinga kati bajooga bujoozi. Ne si mmwe musoose okubeera mu gavumenti ate si mmwe musembyeyo. Lukooya watawaanya nnyo Obwakabaka n'okuba abasirikale ba Kabaka n'ogaanira ebizinga by'emukono n'ogaana okugyamu ssente ab'emmengo okugyamu ssente abantu bakyabijjukira. Ate Lukooya okuza oli myaka 8 ne saasira abazzukulu bo ne bakoddomi bo. Ate Ssemakula wali mubi nnyo ku biseera bya Wembule. Olidde naye Haji Ssemakula si gwe osembi osoose okubeera mu movement ate si gwe osembiyo. Ne saasira abaana ba Haji Ssemakula balibeerawa. Yazze ne pisto manya Haji Ssemakula atambula ne pisto n'emmundu. Musajja munene nnyo wa kifuba. Olidde Haji Ssemakula si gwe osoose. Wano wabeerangawo ba society wabeerangawo ba Drago
waaliwo bakazini abantu babaddewo bamayombo bazze babeerawo ne munesimu omusembyeyo naye nga tukyali bulungi ku layiti so embeera bwetyo bweri kale president wa Nigeria Bola Tinubu asinzirituse n'agwa bw'abadde alambula ennyiriri z'amagye ku mukolo gw'abaddeko ne president wa Turkey ye Tayyip Erdogan mu kibuga Ankara asinzirituse n'agwa alina emyaka 75 musajja akuliridde mbadde njagala afe kyogedde kibi mukama si gwe okyogedde mbadde njagala afe kati egyo emyaka nga tokyasoba naggoba mbaata kikyowesiba ku bantu twegaliza muntu kufa mbadde njagala afe kino si kikyo kyange era nze gamba nti nze Isima Lubega ekibi nze nkyogedde nze Isima Lubega ekibi nze nkyogedde tekivunaanyizibwa ku Geoffrey Mayanja mbadde njagala ati nakyogedde tekivunaanyizibwa ku Geoffrey Mayanja yedde omukutu gw'embozi mu UG tekivunaanyizibwa ku Geoffrey Mayanja wadde omukutu gw'embozi mu UG gamba nti nebyogenda okuddako okwogera nabyo tebimuvunaanyizibwako byengenda okuddamu okwo era drone ne bwebezze ekwate gwe wekka era drone ne bwebezze ekwate nze nzekka nze ndeke Mayanja emmuleke kati setula emboozi mbadde njagala emyaka 75 nosesentuka n'ogwa abo abasajja bajja kutuuka n'okusesentuka ne bagwa nandawuya zirabike ate kati oyo omusajja si wa 75 wa 95 omanye abakulembeze ba Afirika basala emyaka balinganga bakazi balinganga bazanyi ba mipiira kyo wala siraba mipiira olaba omuzanyi w'omupiira nti 18 ng'alina 38 kati opulezidenti wa Nigeria wa 95 naye nze mbadde neebuuza nti omuntu ow'e75 agwa atya ng'ofu owa 80 mu emeka yita gwanga kakyali mugumu Museveni wa mmeka ali mu 80 mugumu 80 mu emeka alina 10 mu 10 gamba nti Isima Lubega ekibi gw'obyogedde nze Isima Lubega ekibi nze mbyogedde alina 10 mu 10 drone bwebezze ekwate gwe wekka drone bwebezze ekwate nze nzekka layiti eyo ndabanga esisetuse ojja kudda osebo tereze tiri bulungi kati olaba abakulembeze bwa Afirika bwe besala emyaka gwoŋŋamba otya nti ow'e75 agudde ow'e110 tannaba kugwa 110 wa Mwai Museveni mukulu mu Uganda yasinga obukulu ne mu Afirika kati alabika yasingamu obukulu Mwai Museveni emyaka agisala busazi kulemera mu buyinza ne Mwai Museveni mukulu Mwai Museveni yasooka n'atugamba nti yetamanyi myaka gye yakyogeranga ebbanga gye yetamanyi myaka gye bamuzaala mu ba 7 kye baava bamutuuma Museveni ng'omuntu wagambira nze simanyi myaka gyange n'atandika okuteebereza emiteebereze aba mukulu Mwai Museveni mukulu era mu Uganda wano yasingamu obukulu mu Uganda nze kati ani amusinga obukulu Alex mukulu ani akulima olwakuwulira nti Alex mukulu mwana muto Alex mukulu mwana muto kati yagudde president yagudde ekifaananyi kya Nigeria simanyi bakiitu kimi naye Nigeria abakulembeze nga balonda bakadde beereere munne nange bansoba ate Nigeria lumu bagatuleetera ekizibu omukulembeze afiire kulale agwire okwo balonda nnyo abakadde
Sani Abacha yaliko omuto ate oyo yafa yamira maanyi ga kisajja Vuyagula olaba bamulondako omuto najja n'amaddu amaddu kye gamukola omuto yajja n'amaddu ne gamusena Vuyagula yamutta kati ndowooza okuva olwo ne bakoowa abato ndowooza beegomba nnyo beepiica nnyo abato beepiica nnyo kane baga katulete bano abakooye okwepiica ne baleeta nnyo bamuzeeyi kandida Nigeria ereeta nnyo bamuzeeyi kandida Nigeria nange bantabula ba Nigeria baleeta nnyo abakadde abakuze mu myaka so kati embeera bwetyo bweri Mwanga Kivumbi abantu bakunenya nnyo wamusanyukira nti agudde mu kalulu abantu bakunenyera abantu si basanyufu nga bagamba nti Muyisima Lubega akola tekifaanako bwe kityo okusanyuka nti Mwanga Kivumbi agudde mu kalulu naye kale tukireke ku mabbali naye nga wetwogerera essaawa zino abakungu be NUP besitudde ne bagenda ne bamulabako nga bakulembeddwamu Esigiru Bongoya ne bamulabako mu kkomera era bali mu kuteekateeka naye nga bwe bateekateeka naye ne mikwano gye okuli Mwami Sseggona Honorable Sseggona okuli Lord Mayor Erias Lukwago n'abalala bonna babadde takyalinya nabo mu kimu bavudde naga katukole ttiimu egenda okumuwolereza asobole okuva mu mitawaana gino gy'alimu bakoze bubi abo tebakoze bubi naye abo abasajja twongere ku ddoboozi tebakoze bubi naye abo abasajja balina ekigendererwa kirala bankwe nnyo nze nkubuulira kati kankubuulire kino ekyama kyobadde tomanyi Mwanga Kivumbi bamuwangula e Butambala nga bamaze muwangula n'osanyuka nensanyuka nze nasanyuka lwa nsonga naginnyonnyola abawuliriza Mwanga Kivumbi prodakiti yange prodakiti yo wasanyuka nga bagikubye nga lwaki myaka 15 nga tanyonyezaako abasajja era sikimenyawo nasanyuka nga bamukubi prodakiti yange siba kubanze temwali mulabye ebibi byakoze Butambala nvunaanyizibwa nga yamubaleetera bagamba era babogera bagamba nti onda Muyisima Lubega ekibi yamutuleetera n'ebirungi byakoze Butambala nvunaanyizibwako era abawuliriza munansonyiwa sikimenyawo Mwanga Kivumbi projekiti yange era nasanyuka nnyo nga bamukubye nze kyansanyusa butamanya nti yava mikono gyange kyekyanyiiza naye kati mbadde nkubuulire Mwanga Kivumbi bw'amala omukuba akago mu guruupu eyo eyagudde mwe muli omu munnaabwe eyasooka okukubira Erias Mukiibi namuga webale tuwangulira musajja oyo nja mwogera gye bujjako yamukubira essimu n'amuyozaayoza nti otukoledde kya bbeeyi nnyo abo abasajja tebagenze kununula Mwanga Kivumbi baagala kudda bakole pressure group ate ng'erwanyisa Kyagulanyi baagala kukola pressure group nga ya mirambo myereere buli mulambo ogwagudde abo abasajja bansanga mu byabufuzi mbamanyi nze nkugambye ekintu genda kikoleko research senga obadde olina essimu ya njirina wano eyo naye yawangudde Mwanga Kivumbi n'omusaba nti tubuulire amazima ku bantu ki abasooka okukulisa nga okuyozaayoza ku guruupu eyo abo abagamba nti bagenzi kwoleza Mwanga Kivumbi mwe mwava munnaabwe ogwo omu n'abakubira essimu nabaga otuwonyeza nnyo akasajja ako kati essaawa zino be bapanka nti bagenze muwolereza ne tageti yaabwe yakwagala kukola kibiina oba pressure group ng'ateereze kulwanyisa Kyagulanyi obijjawa abo abasajja bansanga mu byabufuzi mbamanyi balina system tebaagala kubafuga balina obulwadde obula bankwe
bankwe abo abasajja benkugamba era nze nsanyukidde kya NUP ogenda okulaba ku Muwanga Kivumbi nabo sibasanyukidde abo sibasanyukidde abo balinganga oli bwanajja nattataatawo ate mulumbe n'aleeta ente mukaaga ne lole y'omuceere namba nti bayisale bafumbe ne piraawo ng'ate yasse kitaatawo ate mulumbe aleese ente mukaaga ne lole y'omuceere namba oyo aba akwagala ayakutidde kitaawo ate mulumbe aleese ekiralo ky'ente kiramba ne lole y'omuceere namba ng'oga nti omusajja mulungi nnyo ankoledde ku lumbe gani ekibu kifaanagana abo tebagenze nti baagala Muwanga Kivumbi baagala kukolayo ka pressure group ng'ate kalwanyisa Kyagulanyi nkugambye nze no navaayo abawuliriza bali neebazizza nze navaayo ne njogera ekintu ku mutima ne mbagamba nasanyuse nga Muwanga Kivumbi bamuwangudde era tebakunenya nnyo olw'okusanyuka nasanyuka kubanga abawuliriza banenze naleeta Muwanga pulodakiti yange era siba kuba nze Muwanga temwali mutegedde nze Muwanga nali simusaba ssente nenye bwe yali ŋŋambye nti thanks very much byonkolera kyalibadde kimmala Muwanga ne bwe yali nkubidde emyaka 15 naŋŋamba Sseruganda osulayo otya kyalibadde kimmala ne bwe yali mu myaka 15 ne bwe yali nkubiddemu emirundi 3 buli mwaka omulundi gumu naŋŋamba gy'oli kyalibadde kimmala negwe ekikuluma butakujjukira butanzijjukira wamugubirako ku ssimu nga tagikwata Muwanga ng'akwata essimu olaba babeera nazo babadde bagatakwata ssimu nze ebintu biri wano mu Uganda byendabye bibiri ebyewuunyisa nze nfunidde ku bantu emirimu mu bitongole ebyenjawulo ne mu nsi muno ne mu masomero ne mu biki ne teri muntu gw'ofunidde mulimu tayagala kulaba ku ssimu yo ng'omukubidde ate bogenda musaba tokiraba omuntu gw'ogenda mukuba luseke era nze bwe mmala okufunira omulimu saagala kudda okuba ku ssimu yo tagikwata alowooza ogenda mumwewolako ogenda mumusaba nze nina ekibiina ekinyonyiza abantu emirimu funidde ku bantu emirimu job seekers naye ng'oyagala olutalo kwata ekkalaamu okubira oyo gwewafunira omulimu ne bw'oba omubuuzaako ne bw'oba oyagala mubuuza nti banne ku mulimu gye nakufunira mwagalayo abakozi abalala nsindike ye bitambula bitya takwata ssimu yo kati abawuliriza munansonyiwa sikimenyawo nasanyuka nnyo nga Muwanga Kivumbi bamuwangudde Butambala kubanga Muwanga Kivumbi ndi pulojekiti ye Butambala siba kubanze temwali mutegedde Muwanga Kivumbi nali saagala kumpa ssente ze nali njagala buli mwaka kale buli myaka 5 antolere ku salaamu buli myaka 5 antolere ku salaamu n'essimu yabeere ng'agikwata mu myaka 15 ne bwe yali ntoleddemu salaamu 3 kyali kimala ne Muwanga Kivumbi abaddemu ggulu abaddemu kopi abaddemu eyagaze abadde tajjukira nze sisiruwalangako omuntu gwe naleeta bwentyo ate nampisa obubi bwatyo ate nensanyuka kati abantu baali baagala mbagee nti kyannumye ng'ate ntegeeza kirala nze kyentegeeza kungulu kyemba ntegeeza ne ku mutima bwe nkuga nti nkwagala mba nkwagala n'abantu baffe nabo bankwe kati bo baali baagala nti bane nalumiddwa nnyo okugwa kwa Muwanga Kivumbi ate nze lene ebbali mbage kyalyose sibikola ebyo siri hayatu munafiki siri straight nze nkugamba ekinyonyi bwe kiba kikunyizizza onvume lumu ne weetewo emyaka 3 oga nti akasajja kaayogera ekintu kaali katuufu wulidde nze siri ku bantu bakulimbisa awo nayitawo dda toliiwo wasukkawo nze nkugamba ekintu ne bwe kiba kikulumye ne kikuluma
nekikulumira emyezi 3 nekiggwa lumu naye kati abantu bali baagala Muwanga wangule bagaba ne Muwanga yannumye ate nzire nebbali nti balyose awo mba hayatu munafiki Katonda yagana munanfuusi nze Muwanga ne bwe namusanga mu kkomera jamuga mu Muwanga nze mu kkomera ne nasanyuka nnyo nga bakubye akalulu nje kimugamba mu kkomera katumaliriza show omusaze mu kkomera ali mu nnaku ye ate gwe omufeesi gumugambe nti nasanyuka nnyo nga bakubye akalulu wadde nze mu kkomera okulaba kati awo togendera ddala sigendera ddala bw'osazeewo bw'oba bw'osazeewo nga nkikola anti bwe kya bulungi genda naye bwe kiba kyagenda ate kumusungira mu kkomera ali mu nnaku ye bamukuba akalulu ate gugenda omugambira eyo nti nasanyuka nnyo nga bakubye akalulu tolaba nti oba omukoze bubi nnyo kale bw'oba okiŋŋaanye nja kijja oba omukoze bubi nenze mbadde njagenda mu kkomera mutwalire ne ku bintu mugemu nenze mu kkomera naye nasanyuka nga bakubye akalulu okujjako we saasanyuka kuttira abantu bo ekyo saali musanyufu tweyanzizza nnyo tweyanzeege katumalirize show obadde nawe obubaka bwonna okujjako bagamba nti nzirayo owa first lady nzirayo essaawa yonna owa first lady kuluno enkoko saazitutte kuno njagala ngende n'enkoko 3 olidde ate nazo banagana okuyingira nazo kuluno bannaye nange nja kukolawo akatiisa towedde ggwe nja kukolawo akatiisa towedde ggwe nja kukolawo akatiisa katusabe inshallah Geoffrey Mayanja gegange twagaliza kaseera akalungi Moses abadde ku kamera awo weeraba Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba